era nkubuulira teri kikuba President Museveni bino tujja byogera batuyita abalalu balowooze nti tunoonya views munoonya views okitegedde bulungi tunoonya kumanyika naye bye twogera ng'ate ge mazima ekintu ekikuba President Museveni nsonga ya kunyooma myoyo anyoma emyoyo weewale nnyo akola ki era nawulirako awo ng'alina engeri gyakubamu awo simanyi bampita mu nsiko ne baŋŋamba bantwale kubanga ekituufu tukkiriza amazima gasigala maki nga tonnanyweza Buganda obufuzi bwote oba tonnanywera ekyo kyonyooma kyekiri kyenkugamba nti ekyo kyonyooma ola ne Bobi Wine okujja kwe nga bamuyita muyaaye oyo omuyaga anaakulemberani okitegedde bulungi ne tolabamu bakazi bakadde tolabamu bantu babuvunaanyizibwa bamukkiririzaamu kati yajjanga bamunyooma naye kati abafuukidde ettagali okitegedde bulungi ekinyonyi ekyo ebiseera ebisinga buli lwolabanga crested crane kaba kabonero ka buwanguzi. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Haji atuze twayimuko ku mboozi emboozi tugikoze lunaku lwakutaano lwensazeewo okujja tuwayemuko waliwo ensonga ezindeese nalabyeko waliwo akabonero akalabise President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde bannange bayitewe batumanye amanyagazi yabadde Soloti Crested Crane yajjidde bwe yazze mu hoteri bwe yazze okusula kubanga jjukira bali bamukandaliriza naye bwe yazze okusula yabadde akatuka obwati Crested Crane nejja neegwawo bategeezezzaako kyembadde zambadde nekimanyi nembadde sikigoberera nnyo kizibu nnyo okusanga ebinyonyi ebitambula ekiro naye Crested Crane tewali n'omu tewali amanyi gye yavudde neegwanga yakatuuka neevunnama abantu boogedde ebigambo bingi buli omu yayogedde bibye buli omu ayogedde byasanze ku kikyetegeeza ate okutuusa bwe nakubiddeko Jono naŋŋamba jangu tulabe ensonga eyo kubanga ye musajja nga bwe tumanyi nti musajja wa myoyo asobola okutunnyonnyola n'okutubuulira kabonero ki akali mu Crested Crane oba kabadde mu Crested Crane okujja okugwa ku woteeri President Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze bwe yabadde yakatuuka ate ne ku makya yasuzeewo ne ku makya ng'akyaliwo nebeera ng'etambulira awo na we yasuze kye tugenda okutunuulira kubanga Crested Crane tugimanyi ng'akabonero k'eggwanga erya Uganda. Haji sooka obuze ku batulaba. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna abatuuliriza mwebala okwagala yuggi emboozi mu yuggi ssebo beebale okulaba ate beebale okubeera nga batugoberera. Bantu ba Katonda abasiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ab'enzikiriza endala mwenna Yesu yeebazibwe. Amiina. Mbasigasa abakatuliki balokole bakristaayo bonna si bwe guli essebo. Amiina. Haji nga tunabagenda mu maaso njagala kusooka kukulaga wano bubaka obwa message wano zino sente mmeka? Ndaba sendi wave. Sendi wave. Emitwalo 5. Essebo. Ng'oli mugagga mukulu. Sooka onsindikireko 2. Nzija. Essebo. Nzija. Namba yawa. Bungereza. Essebo. Linnya ki eririko? Sijja kulyogera kubanga ebyo biba byama. Haji. Amasavu gondeetedde gye ndi. Natandika puroguramu eno ng'asaaga okunoonyangako twogeremukko. Naye ndabika nga kati ntambula nkaga. Nafunye emitwalo 5 kuno ku ssimu nga ganneebaza. Omukulu goganya okwogera erinnya yagansirikidde nagamba Geoffrey weebale nnyo weebalire ddala nga neebaza kubanga yankubira essimu kifaananyi nkirabye omuntu mmumanyi yankubira essimu ku puroguramu ate zitwakola emabega naŋŋamba njagala ku namba ya Haji ne mubuuza ku nsonga kyo manyi oluusi sitanyi kugabagaba namba z'abantu era omuntu soka ne mubuuza ku nsonga ki naye bwe yaŋŋamba nti ensonga ziri official neŋŋamba waayo osanga omuntu ate nga njiraba namba y'ebweru neŋŋamba oba olyawo alina ensonga ze kati nenjimuwa kati yambuulidde ensonga yamusabisa ennamba
ng'ebintu bimaze kutereera. Ensonga yali emuleese yali yampapula nga yakamala e Bungereza, yaŋŋamba abadde yakamala emyaka 5 ng'agezezzaako nga bigaana n'agezaako ne mubuulira bye yali alina okukola. Ensonga eyali emukute yali nsonga y'ebukojja. Ne mubuulira kiki twali tulina okukola n'akikola, n'aŋŋamba Haji naye nkakasaako nze omuntu gwe sitaatereeze nkugamba sijja kukusobola, ate gwe naasobola nkugamba nja kukusobola, wabula mulimu ebyokulindamuko ne wabaawo ate ebisobola okwanguwa. Ne muwa ebbanga ne mu bbanga bwe liti ne bwe liti ogenda kuba ofunye empapula. Haji, nze ekintu kyesinga okwebuuza mu nze nti omuntu obeera otya eno because omuntu abanoonya work permit waliwo empapula z'obutuuze, waliwo ebintu bingi awo omuntu ng'ovudde wano ogenda e Bulaaya mu Amerika oba e Bungereza okukola, wabaawo bingi babyetaagisa. Naye kye neebuuza, gwe obeera otya eno n'okola by'okoze ate omuntu ne bimutererera eri, kubanga nze ndowooza nti omuntu aba ayitaga okutuuka ku kigoba ku lubiri. Kati olaba tugenda ne tusinza omutonzi ono naye nga tetumulabangako, n'omukoowoola ate n'akuwulira, n'akola ki? Kati oyo yenna omuzzukulu ebiseera ebisinga era abazzukulu benzize nkolako, bwe nkola emikolo gye ng'ensonga zibaddemu emikolo, ntera okumugamba teeka essimu yo okutuuka okwa ddyo, kubanga nze ndiko obuyinza obw'emyoyo. Nagamba eddoboozi lyange liwonya liki? Nakugamba nsobola okukimako ejjiini ng'oli eyo. Kubanga Haji, abantu tebategeera sayansi ali awo. Omuntu toli naye tazze ku lubiri. Ekyo kye kikulaga nti buli muntu aliko emyoyo. Yensonga lwaki omuntu mugamba teeka essimu yo okutuuka okwa ddyo. Okwaki? Njogere n'emyoyo egyo. Olwekyo kino oluusi kye mba namaliriza okukola nga njiraga ti bakama bange basalongo, omuzzukulu oyo yawaddeyo saddaaka, era yawaddeyo saddaaka ey'endiga 2 mu Bwakabaka bwa Katonda. Osegede bulungi ku lw'emisambo emisajja n'emisambo emikyala. Nsaba mukkirize mu musumulule mu mute ku lw'obuyinza bwammwe, kubanga ensonga yagitegedde nti mmwe mubadde mumukutte, Yesu si yabadde amukutte, oba Nabbi Muhammad si yabadde amukutte. Osegede bulungi. Kati emyoyo egyo kye kikulaga nti bwe si mubulonga nti giteeke mu lawudi ku kutuuka okwa ddyo, mba njogerezeganya n'emyoyo egyo egikuliko, kubanza ali mu kwogera nagyo ndiko obuyinza bwagyo, gyo giba giwulidde nti ddala ono aliko obuyinza. Gali gaba masannyalaze, gaba maki? Kati kankulireko Haji, tuli byogero olulala. Nina omwami gwe nalagula yali eyo Bungereza, ng'ekituufu ng'omwami oyo ava mu Bwakabaka obutali bwa Buganda, bwali eyo bw'Abatoolo. Naye olwali okkoonako ne mugamba nti oli mulangira, ekikukuba myoyo gya Bwakabaka, amasannyalaze ne gamukuba. N'alaajana ne muwulira, nange sigina ezo mba nziwulira. Okitegedde bulungi? Amasannyalaze gambuna omubiri naye ne gamubuna omuki? Anti bye twogera ebyo mujja kulowooza nti bya bulimba, naye oyo atakirabangako, atakifunangako yawakana. Towakanyanga ky'otamanyi. Ebintu gyebiri, ensi gye tulimu ya myoyo. Jofule nagamba tuli ensi ziri ezi, waliwo ensi erabika n'etalabika, wabula eri etalabika yeefuga eno. Okitegedde bulungi? Zobo ebintu byogera nga ndabanga ebitategeerekeka olumu. Kati wulira teyagga nti kati yakuweereza zaaki? Singa teyatereera. Christmas yagimaze. Zange yaziweereza ez'obukozi. Ogenza omundaga nga mumanyi, nali mukoleddeko ku nsonga ye, ate nampa n'ez'obukozi n'asiima. Okitegedde bulungi? Kati yandibadde ataako. Kati ebyo bye tubagamba bye mulabanga ebitasoboka, ate bye bisoboka. Ng'oluusi ekintu ekikukutte gwe oyinza olowooza nga eky'omuzannyo mbu Yesu abimala, kumbe ekintu kirala nnyo. Haji, awo twekonyewo bwekonye. Obadde okimanyi nti waliyo abakazi abatazaala naye nga baali balina okuzaala, n'agenda ne bamukebera nga bamugamba buli kimu tulaba sisitimu yo nnamu, naye ng'ate tazaala. Ng'ekintu ekimukutte ensonga yakika oba yeebukojja obutazaala. Yes, gye bali. Ng'anoonyezza omwana abuze, nga bw'agenda bamugamba ffe tetulina kye tulaba sisitimu yo yonna ekukkiriza okuzaala ki? Eryoke. Nga nsonga emukutte ya myoyo naye nga takimanyi, naye nga ye yeesibye wali wa paasita wa sheeka, kumbe ng'aliwo omusambo. Kati wadde emisambo egisinga okukwata ennyo abakyala obutazaala, musambo ogwo baguyita nnaalongo. Baguyita ani? Naalongo. Nga bw'oba tonnakola mikolo gya nnaalongo nga tojja kuva. Kati gwe gy'onookoma obbeerayo mu bulokole bo ne mu busiraamu nga olifa nga tozadde ku mwana, naye ng'ekituufu wali olina okuzaala. Kati kye ŋŋamba Jofule nti ebintu ebitasoboka mwe bye mulowooza nti tebisoboka,
ate bisoboka kati abo balowooza nti oba kati kangeze nti Kyagulanyi tasobola kufuga ggwanga lino mmwe abalowooza nti tekisoboka kisoboka kulw'enteekateeka z'omutonzi kubanga Katonda yafuga emyoyo egyo gyonna okitegedde bulungi kubanga Haji kati nga bwe tukyogeddeko wali ekya Crested Crane okujja nkinyonyoddekawo nga tutandika kabonero kyakali mu ekyo kubanga era waliwo ne pasita kyankoze bubi nnyo katambeko nakalabyeko ndoze ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nga pasita anyuma yali ku TV yali bali bamukyaziza ku NTV program agitamu asuze mutya nagamba nti Crested Cranes zajja ku kyaki ku lugi lw'emmanju nezitandiko zaali bbiri nezitandika okubojja oluggi bwe ziba oluggi bo baali munda ne bagamba nti ani akonkona kati mu kujja okulingiza oba okwetegereza kiki ekiriwo Crested Cranes ebbiri nga ze ziri mu nkakasa nti ababeera nnyo ku mutimbagano emboozi eno mwagirabako n'abaliko ku programu eyo nezitandika okukonkona ku luggi kati bwe bajja okulaba basanga Crested Cranes kati nawo ne beebuuza ti ekirese Crested Cranes zino wano okutandika okukonkona ddala kiki kati mu kukivuunula ne kiba nti olwokuba nti Crested Cranes kabonero ka ggwanga nti kitegeeza waliwo eggwanga lyetaaga okuliggulira ndowooza n'okulisabira na biki byonna kati ne bagamba tuyite Mwami Museveni ne bagamba naye ati kakati bijja kubeera process mpanvu yanaasobola okujja nti nedda kati bagamba nti katuyite ababaka ba paalamenti ne basipiika baako bajje tuli wamu era tusabire wamu ne baba bawandiikira bonna okuyisa mu bufunze tekuli n'omu yalabika okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye yalabika naye yalabika omulala sajja ly'abeene nga akyali mbaka wa paalamenti olwo nga Kyagulanyi akyali mbaka wa paalamenti naye ng'afunye ekinyegenyege n'obuvumu obujja okwesimbawo kati sajja ly'abeene yasindikibwa sipiika nga yali yamusindika gyamukiikirire naye ate yajja na luvannyuma nnyo nga Kyagulanyi yatuuse dda kati entebe zonna ze baali bategese n'emmeza otulako ababaka Kyagulanyi ne ttiimu ye be bazituulako era sajja ly'abeene bwe yajja nti naye kennyini n'okwogera teyayogera yagamba nti Kyagulanyi yaba ayogera nga embeera esusse okitegeera kakati Musumba ng'ategeeza nti akabonero ye nga akiraga nti Kyagulanyi ye yali ayitibwa era alinga ategeeza nti Kyagulanyi yategeddwa okununula eggwanga lino mu ebyo byonna ebyayogerwa kakati ng'ali yazzemu neerabikako nga bwe nkutegeezezza kabonero kyakali mu ekyo kakati waliwo kye tuyita akanyoomonyoomo kati olaba ebintu bino bye tulimu ebyobuwangwa n'ennono abantu babinyooma naye ng'ate mwe mutudde amaanyi n'obuyinza kati ababaka obutajja banyooma bakola ki banyooma nojje weetegereze Kyagulanyi sinnatera nnyo okumulaba nga musajja anyooma kinsonga lwaki mu muzikiti agendayo n'omusanga mbasamize nga bamuwadde ekifundikwa n'omusanga mu kyaki mu kituuti nga yeewuuyo tanyooma kubanga ekyo kyolowooza nti kitono ate kye kisobola okufuula okuba omuki omunene kyonyoma kyogamba nti ekyo kitono tekina kye kigenda kuwungasa era nkubuulira teri kikuba Pulezidenti Museveni bino tujja byogera batuyita abalalu balowooze nti tunoonya views okitegedde bulungi tunoonya kumanyika naye bye twogera ng'ate ge mazima ekintu ekikuba Pulezidenti Museveni nsonga yakunyooma myoyo anyoma emyoyo weewale nnyo akola ki era nawulirako awo ng'alina engeri gyakubamu awo simanyi bampita mu nsiko ne baŋŋamba bantwale simanyi emisambu anze olwedde nali okitegere bulungi naye yeerabira Pulezidenti Museveni obanga obwakabaka bwa Buganda bwe yakozesa bwongo okulimbalimba ab'omu Buganda yakozesa ki bwongo teyali mmundu emmundu yamuyambako kumuwerekera buwerekezi kitegeeza amaanyi g'abantu gegamuleeta gegakola ki gegamuleeta kati Pulezidenti Museveni bw'amaze okutuula mu ntebe ate n'anyooma abantu ye n'alowooza nti ate amaanyi g'emmundu gegajja okumuwanguza tekijja kusoboka bwe tolabyeko banene bagenze ng'abamu nga n'ennyonyi tebazikiriza kusituka ng'ate baateekamu ssente mpitirivu kitegeeza amaanyi g'aba singa Pulezidenti Museveni yadde eno ku gulawundi n'akakasa abantu ate n'abakolera ku ebyo ebyamule kubanga tukirize nti Pulezidenti Museveni okujja kwe kituufu yakuba emmondo naye bwali bwongo golooza tewaliyo balala baazikuba
wali bangi baze bazikuba ne bakola ki ne balemererwa. Kitegeeza bwongo kumanya na kutegeera. Kati mu kumanya okwo n'okutegeera obaako jjajja wakulembera. Kati President Museveni okufuna obwongo obwalimbalimba bajjajjaffe, kubanga ekituufu tukkiriza amazima gasigala maki nga tonnanyweza Buganda obufuzi bwote oba tonnanywera. Kati President Museveni bw'anyweza Abaganda kyamwanguyira nnyo okulya obukulembeze. Kitegeeza bwongo bwe bwamuleeta ng'akulembeddwa emyoyo gy'abajjajjaabe nga gissa omukago n'obwakabaka bwa Buganda. Kitegeeza emyoyo gibaako gye giba gikulembedde okujoomatiza abantu osobole okufuga. Kati ekisinza okumukuba President Museveni kunyooma. Kukola ki? Kunyooma. Ekyo kyonyooma kye kiri kye nkugamba nti ekyo kyonyooma. Ola ne Bobi Wine okujja kwe nga bamuyita muyaaye oyo omuyaga anaakulemberani okyegedde bulungi. Ne tolabamu bakazi bakadde, tolabamu bantu babuvunaanyizibwa bamukkiririzaamu. Kati yajjanga bamunyooma naye kati abafuukidde ettagali. Okyegedde bulungi. Ekinyonyi ekyo ebiseera ebisinga buli lwolabanga crested crane kaba kabonero ka buwanguzi. Kaba kabonero ka buwanguzi. Ekyo ky'obeera oliko. Kaba kabonero kaki? Ka buwanguzi. Kati simanyi oba Bobi Wine ayagala kuwangula ki nange simanyi. Naye nze nkugambye buli lwolabanga kaba kabonero kaki? Ka buwanguzi. Kankyukakyuka ka buwanguzi kaba kasanyu. Crested crane tejja lwa kibi. Kati fenna tukimanye bulungi nnyo naddala wano mu Buganda, kanjogerere mu Buganda nti emyayu we gikaaba ekiro kaba kabonero ka kizibu. Waliwo ebinyonyi bye tumanyi nga ebiwuggulu nga we bikaaba bagamba ku lujja no bayinza oleeta wayinza okufaawo omuntu ate ne kituukirira. Edda twabeeranga ne bagamba kinamuyenje kiikyo ekyo kibika mugenda okulanga ddala babise. Kati ebintu ebyo bye munyooma ebyo kati namunyenyani abamutumye tigenda obike. Egyo emyayu gy'owulira oba ebiwuggula bane byenjogerako mubimanyi temwebuzaabuza omanye mubeera eyo nga muwoza shiriki agatta ku Katonda ye yatonda ebintu ebyo. Waliwo oluusi n'ekyebikiro abantu abamu omuntu n'alwala mula wiiki nga nnamba naye omuntu bamala okufa omuntu we gwabadde ayagala ennyo n'atereera. Kibadde kyebikiro. Olabi kibadde kyebikiro. Kati ebintu ebyo bye munyooma birina amaanyi, biriko obuyinza kuba Katonda yabeera yabitonda era yabirinako obuyinza obwaki. Kati ne Kyagulanyi yajjanga bamunyooma kumba agenda ofuuka omuki kyekiri ekyakyaki Crested Crane nga zikonkona emabega waki w'ekkanisa ne bayita abaki ababaka. Kati bo tebamanya ki kye baali babayi. Kyagulanyi najja kyenagamba nti Kyagulanyi tanyooma. Kati President Museveni ekintu ekisinza omukuba kunyooma. Okyegedde nina emmundu nina tiyaggaasi ebyo birina bwe bituuka ekiseera ne bikoma. Omusajja kyekiri Kyagulanyi kyajja bagamba nti amaanyi g'abantu nze President Museveni nenya abantu abamwetoolodde bakola nabo. Teri kikuba President Museveni nga myoyo. Emyoyo gye gimulwanyisa naye takimanyi. Yamanyi kutegeera kwe. Kituufu omuntu osobola okuba ng'otegeera naye waliwo okukoma. Waliwo okukola ki? Okukoma. Kati nze ndi musajja mulaguzi. Ekituufu kiri nti Uganda we tugenda wazibumu. Ne tujja kumala tuveewo. Katosobola kumanya ani agenda okuwangula okuleka ffe nga abalaguzi abasobola okulengera ebiri ewala. Ne nkugamba nti Crested Crane kategeeza akabonero ak'obuwanguzi. Ekyo ekinyonyi kijja awantu nga waliwo ssanyu. Tekiranga mbeera mbi, kiranga ki? Ssanyu. Kati simanyi ssanyu kiri anoonya Kyagulanyi. Gwe tolimanya mpuliriza. Atulaba gwe. Nze nakugamba naye Kyagulanyi alifuga ku Uganda eno. Waliwo abagisuubira nti bagenda gifuga ate nga bagifuga n'amaanyi ate kitagenda kusoboka. Ffe abamu tulina bye tulengera. Mulimu abantu abamu abanene mu kalulu kano nga bagenda kufa. Abamu ku banene mu kalulu kano bagenda kufa. Era tebasobola kutwettanira. Mulimu abamu nga bagenda kukuba masasi. Yibane katusabireko mama Kadaga amawulire galabise nga tali bulungi bamututte bweru kujjanjabwa. Webityo zonna ziba nteekateeka za mutonzi katumusabire Katonda amusuuse kubanga tosobola kwagaliza munno kibi. Ne waba alina ekikyamu kye yakkola
Katonda yekka yamulinako obuyinza kuba ye nannyini buyinza asembayo ow'okuntikko. Katumusabire Katonda amuddize ekisonyiwo oba ekiseera ekyokumuyita kibadde kituuse amuyamba amwongezeeyo. Wabula ate era si ffe bankomeredde wadde tuba tusabye Katonda yasembayo yakola ki yasembayo. So kati abantu bangi nnyo bali eyo ffe abantu abamu tuva ne balowooza twerogoza naye ngaekituufu tuba tulina obulaguzi bw'ensi eno nga nsobola okulagula ekintu ne kiba kisobola okukeerewa ate ne kimala ne kituuka nolwaki kyosobola okwogera kati ffe abalengera nga tuyise mu bwajjajjaffe mu bulaguzi ekituufu waliwo ekitali kituufu naye tujja mmala tukiveemu tukikole ki tukiveemu tulingirire obuwanguzi ani anaasigala ng'afuga ensi eno. naye nga Crested Crane kabonero ka buwanguzi era wejjanga ku lujja kati ffe tubadde nga tuteekateeka emikolo wano ebiseera ebisinga nga zijja bbiri era zo zitera kutambula mmeka 2 yes ne zibeera okwo waggulu ku lusozi ne zikaaba ekiro weziro ku makya mugenda okukeera nga teziriiwo nga zigenze ogenda okulaba nga ate zizza akawungeezi ako ffe tuba tumaze okutegeera nti obuwanguzi weebuli mu lubiri luno busobola okukeerewa ne bujja kutuuka kyekiri kyenzize mbagamba nti amazima obulimba bwanguwa nnyo okutuuka mu bantu amazima gajja leeti ne gamala ne gakola ki ne gatuuka kati ekintu kino bazze bakirwanyisa nnyo ekyennono n'obuwangwa naye teri kya bbeeyi kitalwanyisibwa ne Yesu baamulwanyisa ne Nabbi Muhammad bakola ki naye baamulwanyisa baamala ne bawangula kati n'ennono eno obwakabaka buno bujja kuwangula nze ndaba ng'ensi eno egenda kuddayo ku lubereberye waliwo ebijja okuddayo omuntu yenna nze nakugaa Jofule anaafuga Uganda eno omukulembeze yenna ayagala Uganda okukulaakulana bw'anajja nazzaawo obwakabaka yonna gye bwali ompulirize bulungi eyo gye bayita batya federo ye tewalabako gundi konvoyi ya kabaka nga basirikale bagitaataganya Kyagulanyi bwe yagenda Mmengo ku lunaku lwa Mande twabiraba ebyo esaalikoko nali bize nnyo nalina abazzukulu be nalindi konvoyi ya kabaka bagitaataaganya mu ntambula zaayo era ne bagamba nti kabaka ng'ali mu kitundu kye ng'ava yali ava oba ku Bulange naye nga atambula okuva wano ku Bulange okudda asale bw'ati agenda endunduza ku Lubiri okuyita ku Ngalabyawo ne bataataganya entambula zaawo bagamba bajasi kiba nabatamanyi nti ono kabaka ekituufu bisobola byonna okuba batomanya bayinza okuba balina ensonga zaabwe balina bye baali beekengedde byakwerinda ebyo tebirina kye bikosa kubanga oli kabaka anti kaakati nti bagamba omukisa teguzibirwa kkubo omukisa teguzibirwa ki kkubo kati tomanya ayinza okuba yayita bwe yali talina kuyita kabaka ng'ali mu kitundu kye nogamba nti tana tekoda kuyita jaja kati nga hajo ng'oli mu lubiri wano toyita wano olugundi nga yakugamba katugambe bamweyana nakuyimira basoka yita eri bwoti mu lubiri lwo mu kitundu kyo kaakati ebyo byonna tulaba nti kiba kisusseewo ebyo byonna weebiri naye buli kimu kiba n'enteeka nkugambye buli kyolaba mu Uganda ziba nteekateeka za mutonzi teri kijja Obote we yasuula obwakabaka wano mu Buganda n'abuwera tebuliiwo bwadda bwakola ki bwakomawo kati teriiyo kintu kijja mu bulamu bwo nga si nteekateeka ya mutonzi buli ekijja ebeera nteekateeka yaki eya mutonzi kati kabaka omugaana okwetaayiza mu kitundu kye era nteekateeka ya mutonzi nitosobola kumanya wayinza okuba waliwo ekiriwo nze nakugamba negamba Jofule yenayena anaafuga Uganda alina kuyita mu bwakabaka alina kuyita mu bwaki mu bwakabaka obwava wabuzeewo ne Uganda okutereera oyo yena omukulembeze anagamba nti ngenda tereeza Uganda nga tazizaawo bwakabaka eyo gye bwava kuba obwakabaka bwa Nkole gye buli obwakabaka bw'Ettoolo gye buli oba bwonna obwavaawo ne babuzaayo ne bufuga ate ne bubeera n'obuyinza kwe kutereera kwa Uganda kwe kutereera kwaki kwa Uganda kati tusaba mwenna abakulembeze abali gwasuubira okufuga ku Uganda muwulirize nnyo bye twogera ogenda kuganja ogenda kwagalwa era tolyerabirwa emirembe n'emirembe
oyo yenna omukulembeze alijja nazzaawo obwakabaka eyo gye buli obwakabaka bwe bukulembeze obw'obuwangwa n'ennono eno ensi Katonda n'agamba we yali agitonda yagitonda ng'erina fugibwa bwakabaka okitegedde bulungi era tunulira amawanga gonna gye bagenze bawamba obwakabaka gaagaana otereera Libya Iraka buli nsi gwe gy'omanyi nti bawambayo obwakabaka si ntebenkevu era ekitannatuuka kijja kumala kikole ki kale essebo kaakati eno ensi nga wenkugambye yakwata mpola ensi erina ebyayo ensi erina ki ebyo bye mulabanga ebyobwa sitaani bye munyooma okitegedde bulungi ate gemaanyi g'ensi eno gemaanyi gaki ekyo wali wenkugambye nti obulimba bwanguwa amazima gakkerewa kati Pulezidenti Museveni anaagenda otegeera ekituufu ng'obudde bukedde ng'obudde bukoze eki nga bukere ate balondobemu ku bantu abamu abalaguzi abasobola okulagula amulengeze ki ekiri mu maaso obunafu bwange buli luddawa tetugaana abaki bagamba babeera abawi b'amagezi babaawo naye waliwo ate abamu abajja okukusuula wabaawo abamu abasuula nga ye anoonya mugaati nga takwagaliza okitegedde bulungi amawanga agasinga mulimu amawanga nga agamu gatambulira nnyo ku bulaguzi ku buki ku bulaguzi kati nze nkubulidde ekikubye Pulezidenti Museveni misambwa gyejamuleeta teyali mmundu kati ate bw'amaze okutuuka ate n'alowooza nti emmundu ejja kuba y'amaanyi okusinga abantu kiyinza omubeerera ekizibu singa yasigala n'obwakabaka buno ebimu n'atuukiriza okitegedde bulungi ebyo bye baalagaana okitegedde bulungi n'obutatyoboola misambwa kuba gye giba gyamuleeta okitegedde bulungi ye wadde amanyi maanyi geegamuleeta naye oba omanyi balina gye baakukyamyako fukamirako wano kolaba oti kati nga boolaba Kyagulanyi nti bamuwadde ebifundikwa agenze mu makyaki bw'otuuka ebintu ebyo n'otandika obbikuba gwe n'ogamba nti olubugo terulina maanyi teruliiko ki owedde oba owedde kasomala okulya obukulembeze n'otandika obbikuba ng'obisambajja ng'olowooza nti kwali kutegeerako na kusalawooko oba owedde okitegedde bulungi so bwe kityo bwe kiri muganda wange Crested Queen kabonero kaba kassanyu kati nange simanyi ssanyu ki mwe mulimanyi abatuwuliriza kaba kabonero kaki kassanyu tekaba kamaziga naye tomanye essanyu osobola oddiyitamu ng'ate osoose kukaaba naye n'ofundiikiriramu ki mu ssanyu kuba teriiyo mirembe gijja nga tomaze kubonaabona ne Pulezidenti Museveni oyo yasooka kubonaabona okufuna essanyu lyabaddemu emyaka ameka emyaka 40 yayita muki mu kubonaabona kati ne Kyagulanyi tiyagaasi gwalya biki kukuba bikoze bitya olwo ali mu kubonaabona kunamutusa ku buwanguzi teriiyo byakukakeeka teriiyo byaki byakakeeka so ne tusabira eggwanga lyaffe libeeremu emirembe ffe tujja sigala nga tulaajana tusaba enkyukakyuka we ziriba zituuse okubaawo mu Uganda muno zibeewo mu mirembe tuleme kuyiwa musaayi naye sikisuubira obulaguzi bwange nekyendaba ekijja mu maaso awo kikambwemu kiki ate tomanyi bwentyo bwe njogera mbyogera ng'asaaga nati ne bimala ne bituuka bisobola okukeerewamu ne bimala ne bikola ki so abakulembeze abali waggulu mutwetaaga mwagala temukola ki temwagala kyekyo sebo kale bingi of course ndoza tuleko ne ku nsonga endala kubanga mpita manyi tulako mu comments olw'embeera naawe abantu bose baba n'ebibuuzo bingi ku nsonga wano nawali naye olugwe nalabawo ng'abuuza ng'agamba nti omuntu okukkiriza mu buwangwa era afuna obuwanguzi ateekeddwa kunywa mmindi buli omu ateekeddwa kunywa mmindi emmindi eyo abantu abasinga obungi mukirabanga ekivve ate nange ekisinga okuneewuunyisa kimu bw'osinga n'omusajja anywa emmindi mune tekikola mawulire naye bw'osanga omukazi anywa emmindi ate nekikola amawulire abantu balowooza nti kuba kuloga emmindi eyo byebyoto by'abajjajjaffe ebyasooka byebiki byebyoto ebyasooka ne mu Banyankole mu Balaalo nga banywa emmindi mu mmindi eyo ekigifuula okuba eya ttabbo mubaamu taaba mubaamu ki taaba oyo akola ebintu bingi taaba ekyamuyisa taaba yatabaganya
kati gojja kulowooza nti omuntu aloga kumba ali mu kusabira baana be mukisa kubanga taaba ye tabaganya. Oli buli waateekamu olwo aba akumye ekyoto ekyamangu ekitali kiri. Nkumye emmindi eno nga ngitaddemu taaba atabaganya. Nsaba obufumbo bwange tutabagane n'omwami wange kibi. Nsaba taaba ono ye tabaganya emyoyo gy'ekika kyange. Abaana bange benzadde bakulemberwa omukisa nga buli gye babeera n'omukisa kibi. Abaaloze ani yakola nga bw'ati tamala emirundi mukwano gwo omugenzi yali mukwano gwo tebamanyi. Abo balowooza nti n'okukuma emmindi nti aba ali mu kuloga. Ekyo kyoto y'ensonga lwaki kivaamu mukka. Buli awali omukka tewabula ki? muliro. Tewabula muliro. Okitegedde bulungi. Kati ate naddala eyo kati kangeze ngamba Chwezimba Nyankole. Abalaalo waliwo ensonga lwaki banywanga emmindi. Ekyo kyekyoto kyabwe eky'olubereberye nga bw'akikuma n'abaako kyasaba afuna. Ensonga lwaki babeeranga n'amagana g'ente ekyeya ne kijja ezize ne mufaamu emu bbiri. Endala oyo atakozesa mmindi ate ne zisaanawo. Ne zikola ki? Taaba ye tabaganya. Nze kati Haji Jafari sinywa mmindi. Naye ndiko obujjajja. Buli jjajja w'omuntu abaako kye yakozesanga. Kati owange waba teyanywa mmindi ng'owooli anywa emmindi. Era wano tobalaba wano mwe bazinywa tobalaba. Sina gwe ngamba nti fuluma olubiri ku jjajja w'omuntu era baziroota. We nagamba ndoota emmindi bweti. Ekyo kyekyoto kiri ekyasooka. Nga kikumibwa na mumwa. Kikumibwa naki? N'osabirako ebirungi. Kati buli omu alina kyasabira. Kakati Geoffrey singa nkulyaza amaanya. Nga twategeeragana onkolera omulimu n'enkulyaza amaanya. Mba neeyisiza bulungi. Onjagaliza okuba obulungi. Kati oli waddembe okugikuma n'ogamba nti Jafari ggwe wandyaza amaanya ssente zange n'enjagala oboneebone. Ani ku mwali eyampuliriza atayagalizangako muntu kikyamu? Teri. Nekisinzira omuntu akoze eki. Omuntu bw'akukola obubi naye tosobola ebiseera ebisinga tosobola mwagaliza kirungi. Tosobola kumwebaza nti munnange webala okoze bubi. Kirungi. Kati ekyo omuntu asobola okukuma emmindi eyo. Emmindi ky'ogituma kyekola ki? Kyekola. Bw'ogituma ekirungi era ekuwa kirungi. Bw'ogituma ekibi era ekuleetera ki? Kibi. Nange sijjagamba nti Haji Jafari teri muntu atankolangako kikyamu. Gye bali ne ngamba naye musajja gwe nkoze bw'otyo n'ontonyeza ezziga lino gye nkomye okulitonnyeza naawe ogenda kubonaabona. Gwadde sikumye emmindi kati oli asobola okikola ng'akumye emmindi ddala n'obonaabona. Awo ewava obulogo ne bagamba gundi mulogo. Naye ng'ekituufu kiri nti amuloze olw'ensonga yamukolako ekikya yamukola ekibi. Kati emmindi ky'ogituma kyekola ki? Kyekola. Kulowooza nti anywa emmindi aba aloga. Asobola okuba ali mu kuginywa nga yeesabira mukisa. Asobola okuginywa ng'asabira baana be. Nsobola okuginywa ng'asabira famire yange. Nsaba mukyala wange ng'ewaka waliwo obutakwatagana. Ne ngamba Katonda wange ow'ekisa Mukama wange nkumi ekyoto kino eky'olubereberye ekyaki? Nsaba mukyala wange antegeere. Kye njogera abeere nga mpuliriza tukkaanye tuwuliziganye. Ogenda olaba ng'amaka gateredde. Nga waali obukuubagano tebukyaliwo kibi. Kakati mwe mwenna abali eyo nga mulowooza nti emmindi kibi si kibi. Wabula ky'ogituma kyekola ki? Kyekola. Kubanga mulimu taaba atabaganya. Taaba yenna tabula asobola okutabula. Okitegedde bulungi nnyo. So ndowooza ekyemmindi nkizzeemu. Nze Haji Jafari siginywa ne sigigaana mulala kugikola ki? Kuginywa. Naye nagitegeera nti ekyo kyekyoto eky'olubereberye byebyoto ebimu ebyasooka. Buli lw'ogikuma oba okumye ekyoto kyenakugambye nti awali omukka tewabula ki? Tewabula muliro. Era bw'ogikuma muvaamu mu ki? Muliro. Muvaamu muliro. Kyekyo ssebo. Ate ensonga y'omwenge buli ssabiro libaamu omwenge. Kisinziira si buli ssabo. Kisinziira buli kyovula tulindirira nnyo obubaka bwa jjajjaawo. Jjajja wange asobola okuba nga teyanywa mwenge naye ng'ate mulimu abanywa. Kati nze Jafari nkongojja emisambwa mulimu ejanywa omwenge mulimu egitanywa. Okitegedde bulungi. So kati nze jjajja wange omuzimu ogwali gunnannyini nsonga gwali munywi. Kyokka ate nasamira obutonzi nasamira obuki? Kati ye jjajja n'akugamba nti munnange
wadde wasamira bakama bange naye nze nali munywi nga nina okugula omwenge nguteeke mu ndeku ngende nfukamire nguteeke mu nnyumba y'omuzimu kuba ye yafa nga agukola ki ng'anywa yali munywi Katonda yali yamuta nti nywa okitegedde bulungi bwe kityo bwe kiri so kati mulimu embuga ezimu wane wange ng'ezimu tezigendamu mwenge ne wabaawo ezimu nga zigendamu omwenge kati kitegeeza weewali obuzaale n'obutonzi ffenna tusooka mu buzaale tusooka mu buki teri yali ku nsi n'amanya wa gye yava ng'oli mu lubuto lwa nnyoko tosobola kumanya wa gy'oli kitegeeza osooka kuzaalibwa kyekiri waliwo omukulu awe eyanumbako awo osome bamuyita godfather mbu yawula obuzaale ku butonzi ne mugamba oli musiru namuddamu otegeera bulungi tosobola kwawula buzaale ku butonzi ebyo bitambulira wamu kuba wasooka kuzaalibwa olyoka omanye Katonda kati bw'oba tewazaalibwa osobola okumanya Katonda tosobola kumumanya kitegeeza obuzaale n'obutonzi biri kubanga ffenna twazaalibwa twakola ki ebyo bitambulirawa era gwe wenna ali mu butonzi ng'ogamba mbu nze sitambuza kitundutundu kya buzaale nakita kubanga ndi mu butonzi lubaala okyalina olugendo luwanvu nnyo olw'okumanya n'okutegeera Haji nfuna abantu ne basumbuwanya ku simu yange kuno nga bansaba ennamba ye y'essimu njagala abantu obawe ennamba y'essimu bayinza batyo olinga nakyagala okwebuuza naddala abantu balina ensonga naddala ku nsonga z'ebika ebyo soba kika kyaffe tekitereeranga saa bino bitusumbuwa bino bitusumbuwidde wano lubalaganya okutereera biki bwe bityo ebyo bye munyooma bye bibaleetera okuba nga temutereera ekyo kifundikwa nti otya olubugo ng'ate weesigama omutuba nkusekeredde otya okwebika olubugo kyokka bw'osanga omutuba ku kkuba ogwesigama nga tokimanyi nti olubugo luva mu mutuba ekyo kye munyooma kye muyita ekyobwa sitaani kye kikulemezza mu bwavu nga ne bw'onoosaba ate mukuwulirako emisambwa gikukulisa nayo nti kulikayo mu kyaki niffe katukulume paka lw'oli tutegeera era tegikugaanangako kusaba genda osabe wabula kyemulemeddwa okumanya nti ziri zaali nnono tezaali ddiini ziri zaali ki nnono naye omuzungu najja ng'akifudde asobole okikwagazisa akulage nti kino ekikyo kyekibi okitegedde bulungi naye ng'ekituufu kiri nti amazima gasigala maki ekyo kye muyita ekyobwa sitaani ate ge mazima agajjudde omuntu ayinza okwetaaga okwebuuzaako ku nsonga yonna enamba yange y'essimu eri 0783 98 88 13 ne ku whatsapp kweri osobola okunteerako obubaka bwo ne mbusangako ne nkuddamu gwe wenna abadde tannaba kutereera yongera kunnoonyaako bwe tuba tutereeza omukisa bannange kambabuulire kino tusiba peesa ku peesa tosiba peesa limu nolowooza nti kati oteredde gwe bw'osiba epeesa limu ku saati yo ng'otambula osiba lino n'ogenda ng'osiba mpola naye waliwo abaagalwa atereere mu lunaku lumu 2 naye nga lubaale gwe tuli mu kutereeza amaze emyaka n'emyaka mulimu ebimu nga byakukwata mpola mpola nga bwe twongera okwegayirira nga lubaale gy'okoma omwegayirira n'omwegayirira n'okubaako ky'okola mikolo lubaale mikolo lubaale si kusaddaaka bantu teriiyo mandu esaba muntu muleme kutiisa bantu kujja oli najja ng'ajja akukuta alinda obudde buzibe kino si kyabwa sitaani abamu basaba ebintu ebizibu ennyo twali tugenda busseeyo twayita ku mazzi kati oli nandaga akanyonyi infact abazungu bajja ne bayita ku mugga ogwebusi oba ogumanyi kati waliwo akanyonyi awo yakandaga nagamba abazungu bajja ne babulambula era twasangayo abazungu eyo nga bavaayo abamu nga bagenda nagamba omusawo n'akutuma akanyonyi ako anti tekakwatika n'akutuma akanyonyi ako ofa tokakutte abamu mutuma ebintu ebizibu ennyo lwaki abantu batuma ebintu ebizibu n'obituma abantu kati kiri bwe kiti abampuliriza kino mukitegere wogendanga w'omusawo n'akugamba nti leeta 13 otereere manya jjajjaawo wa layisi okitegedde bulungi bw'ogendanga ew'omusawo n'akugamba nti genda onoonye akakadde otereere manya jjajjaawo wa bbeeyi oyagala kutereera obulamu butereere ovuge kati ovuga Lexus kati jjajja ovuga Lexus njagala ntereere nvuge ku Lexus nze mba amaka amalungi nga gwe g'olina obulamu butambule ugamba bintu birenga binnyanguyira naye ate nti leeta 13 leeta 13 jjajjaawo abawalayisi kati ki kyentegeeza mu kyo bw'ogendanga ew'omulaguzi n'akugamba nti kyendabye kyetaaga bwe kiti ne bwe kiti nga ddala kinene manya jjajjaawo munene wa bbeeyi kati jjajjaawo buli lw'omufuula okuba ow'ebbeeyi
naawe ogenda kuba wa bbeeyi kubanga toyinza kwagala kutandika bizinensi ogitandise emitwalo 3 ng'oyagala olunaku ate kuwa emitwalo 10 zale emitwalo 10 nga toyisize emitwalo 3. era bangi ajanaga omusawo ffe batukeberera 3,000 nga genda gye bakeberera 3,000 ab'esatu baalingayo edda nga ennusu 150 kigula ettooke. Kati era omuntu ayagala ajja akugambe nti nze nina 10,000 nina 5,000 nze Haji Jafari nkeberera emitwalo emeka naye nga ayagala omukebera ebizibu byalina byonna ettooke kubanga nange lubaalo mujja ebweru ssebo nateekamu ssente. Lubaalo okulagula ekituufu ddala ekituufu kati ettooke kati essaawa zino ettooke lirabikirwako liteeke waka muliryeko ennaku 3 ligula emitwalo 4. Okitegedde bulungi? Kiki ekitegeeza nze bwe manga ndi mulonde nga gwe nina okuggyako emitwalo 3 egigenda okuliisa abazzukulu kyekiri awava eŋŋombe egamba nti Yesu yawaayo omusaayi gwe mwe mubeere buki bulungi. Kitegeeza Yesu alina bye yayitamu okuteekateeka okuba owa ttabu ne Yesu okumanyibwa n'okubeera ow'amaanyi alina bye yakola nga byatwala ssente gwe musaayi gwe babagamba ne teyawaayo mbuno basaleko omusaayi liita mmekezo zabeera yaleka yawaayo kati nze Haji Jafari neerekereza otulo ne neerekereza buli kimu ne ŋŋamba ngenze kukiika ennaku 9 nzijjuza amaanyi gwobeere bulungi. Kyekyo Yesu kye yakola yagendanga ku nsozi n'akolerayo emikolo gyayo ajjuze amaanyi asobole okujja okukwatako awonya abagenge n'abalalu gwobeere buki bulungi. Kati gwalowooza nti jjajjaawo agenda kutereera ku mitwalo 10 ku mitwalo 3 okitegedde bulungi otereere amazima gasigala mazima. Jjajjaawo buli lw'omufuula okuba ow'ebbeeyi naawe ogenda kufuuka wa bbeeyi. Haji Jafari bwagamba nti ewammwe ente gye ndaba jjajjammwe omusambwa gwammwe ku lujja gwatambuliranga mu nte ente yeeta noonya ente tugitwale ku lusozi jjajjaawo akute ng'olina okunoonya $1.5 oba $2 kitegeeza jjajjaawo yali mugagga. Kati olina okumufuula ow'amaanyi ng'omuteekamu ekyo eky'obugagga y'ente eyo gwobeere bulungi. Naawe ofune ebinene naawe ofune ebiki ebinene. Kati mwe mujja kubeereyo ng'olowooza nti ojja gende w'omusamize nti n'ebintu nga bya bbeeyi kati katereza lubaale wa bbeeyi. Gwe okubeera ow'ebbeeyi olina okufuula jjajjaawo okuba ekyebbeeyi naawe oberyoka obeera owaki ow'ebbeeyi. Amazima gasigala maki mazima. Waliyo abajja wano n'omugamba teekawo nnusu 10 nze mba mmaze olaba nti jjajjaawe waalayisi tajja kusobola. Teekawo 5 fukamira osabe teekawo 10 fukamira waliwo n'ajja n'ogamba kwata kyonna ky'olina ofukamira osabe twegayirire ng'omusambwa gwamusibaasiba yenna nga okuddamu omuzzi obujja afunewo nga gwamunyolanyola ne gumufunyaafunya takyategeerekeka ayagala ategeerere ku 3,000 awonere ku 10 meka 3,000. Banange mubeere benkanya amazima gasigala maki mazima. lubaale wakumala kuteeka mu lubaale mikolo lubaale miki mikolo sekati nsobola okugamba nti wano luno olubiri luyimiriza luyinza okuba luyingidde obukadde 3 naye nga sizikwatangako nga zaawamu. Lwaki jjajja buli lw'omufuula okuba ow'ebbeeyi naawe agenda kufuula wa bbeeyi. Haji Jafari tannamanyika ne mugenda kuntegeera. Nze nina bye ŋŋenda okukola wano ensi ennoonyi mugenda kunnoonya mugenda kola ki kunoonya nange nkyatabaala lubaale mukoze abawo si byakujja kubanga twogedde ku bintu eby'enjawulo. Tojja mu ssabu oba tojja kugamba nti nze bannange njagala kunkeberako nina 2,000 erino ayinza okugamba nti nkebera bwe naaba nfunye naakuweereza. Ati jjajjaawo oba omufudde wa layisi bebo bojja okulaba nga bagenda ku mirimu tebabasasula. Okitegedde bulungi. Naye jjajjaawo buli lw'omufuula ow'ebbeeyi naawe akufuula wa bbeeyi. Kyekyo ssebo. Kale waliwo sikanyana nenya tutunulireko mbanesa tugireke mabega ensonga waliwo abantu baweereza obubaka ne bagamba nti abazzukulu abamu beemulugunya nti bajja nga balina ebizibu eby'enjawulo ate abakulu ne baddako ne babegaddangako omulya mmamba abeera omu n'avumaganya ekika. Olyo omulwadde ajja alina ebizibu bye olw'okuba alina ebbina litikenya liti alina nyashi nene enzibu alina amafiga omusawo gira baliga nti kino sikireka ennyumba z'abakulu babikolera. Embiri ezisinga obungi tezikola bintu ebyo naye obuntu obwo buba bwesuddesudde ebbali eyo
osanga oluusi be bayinza okuba nga babikola kati fe wano muziro we waffe n'okukwatako obukwasi wano ng'osabye ennamba y'omulwadde okitegedde bulungi okusaba obusabye akanamba k'omulwadde konna akalaga nti nno oyagala kumukwana olubiri olufuluma olukola ki olufuluma so wano tebiriiwo nze Haji Jafari ondaba wano nze jjajja n'ensonga ezo yazinzijjako yandeka waka ensonga lwaki Haji wangi ensonga wazivaako ebbali ebweru jjajja yazingobako kitegeeza ne woba onyirira otya ne woba oli otya ensonga ezo jjajja yazingoberako ddala nandekawa waka mu bazaana bange bensamidde nabo kitegedde bulungi nze Haji Jafari nina abakyala babiri ndi Haji nina abakyala bameka abakyala babiri so nti abo babikola ne mu bapasita bibaayo obawulira naye bonna baba tebabikola so ebyo byo tulwana tulabe nga tujjamu obumulumulu obwo tulabe embeera ng'edda mu nteeko naye tekiba kirungi buli jjajja w'omuntu teri jjajja akkiriza kwebaka ku muzzukulu tekiba kirungi olwo obeera oweebudde jjajjaawo obeera oweebudde ki era omuzzukulu yenna bw'ayingira wano olonze mba kitaawo mba nkuzaala mba nkola ki obozi oli myaka 7 nga nze nina myaka 4 kitegeeza mba kitaawo mu nsonga za lubaale tekikkirizibwa oyo yenna aba akikoze aba amenye etteeka lya jjajjaawe ne mu magye mulimu amateeka naye era osanga bagamenya era n'ogenda olira nga bamututte muwozesa kati naffe wano tulina amateeka agatukola ki agatufuga era embiri ezisinga zonna mubaamu amateeka gaamu agakwatagana ku nsonga ezo kubanga buli lwokola ebintu ebyo n'obikkiriza okuba mu lubiri oba oweebudde ekitiibwa kya jjajjaawo n'olubiri lusobola okugwa be oba owulira nagamba yali musawo w'amaanyi naye takyakola ebiseera ebisinga biba byebyo ensonga ezo ez'okwagala ono n'ono ebiseera ebisinga mufe abasawo bikkakkanya obuyinza obukuliko abadde awonya ekintu mu sipiidi n'otandika kubeera ng'ogamba katonda wange nyamba leero ku luno gwenkoledde katereere so nga luli wali osobola okukikola mu bwangu omuntu n'alabawo enjawulo ensonga lwaki abasinga tetukkirizibwa kukola bintu ebyo mu mbiri amaanyi n'okwegaddanga n'ono ne weegaddanga n'ono n'oli tekikkirizibwa si kirungi essebo bwekito bwe kiri kale tumaliriza naye mba nenjagala abantu dde obawe ennamba yo olw'ensonga bansumwa nnyo ku ssimu kuno tuwe ennamba ya Haji tuwe ennamba ya Haji kyovula abantu olumu nkugamba ennamba ogisome wano bo obawa nakyeyeebuuza nakyagala okutegeera kubanga abantu babeeraawo nga nti nakyenye okwebuuza ku nsonga za lubaale kino kiri maka bufumbo bino biki bingi ennamba eyange eri 0783 98 88 13 0783 98 88 13 ne ku WhatsApp kweri sobola osindikako obubaka bwo ne tusobola okuba nga tusobola okuddamu essebo kale tweyanza nnyo tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi weeraba